kijjako akyaliwo kubanga ffe waffe Buganda bwe tuba tujjanjaba kukolera tusooka kuyonja waka kikyoyagala nnwanirire ng'eyakijjako akyaliwo era nga tampadde ensonga lwaki yakijjako asooka mpa ensonga lwaki yajja Buganda ku maapu ya Uganda then nsooke mwegayirire nti wange tuzzeeko otherwise ebintu ebisinga Buganda okugaziwa ekifudde Buganda ey'amaanyi si lulimi Luteesa olaba ne Ssekabaka Omuteesa yali mulwanyi nga Mujaasi mulamba nekyamutuusa okutwala obulamu bwe bw'oŋŋamba otya nti Omuteesa bw'aba yali mulwanyi ffe tetulina kubeera bateesa always jaa musimanyanga tutudde ate biki tulina ebintu bikwata empola mu ngeri y'ekisajja kikulu guno omulembe si gwa kulwana ebyatwalibwa n'emmundu bisobola okudda ne peni ng'abaana ba Buganda battibwa ng'abaana ba Buganda bawambibwa ng'olaba abakulu bafokasinze ku kimu nnono ng'era kikulu ne tugenda zikuumirawa fe batakyalina nawaffe fe batakyalina we tutuula abaana ba Buganda ne bafuuka nga bakadaama mu mawanga amalala abaana ba Buganda abasoma ne bafuuka nga abaddu kati nno tunaatera ate okutuuka ekiseera nga tufuuse bakozi mu nsi yaffe wali obaddeko awusigaalo mu nnyumba ya kitaawo gwe tugenda kufuuka bakozi ewaffe wennyini ewaka naye ng'ekisinza okubonyaabonya Buganda kwe kujjamu abaweereza ne muleeta abakozi Buganda yalinga y'abaweereza naye kasita mwagireetamu abakozi kyovola buli kamu bakatunze ne ku maapu balaba temukyasaanirako naye nze sijja kulwanira mu maapu ya Buganda kanwanirye Uganda yonna kubanga byonna bwe binaatereera buli kimu kigenda kuddayo ewannannyini kyo naye bwe nnaalwanira okudda ku maapu nga sisigazze existence kitegeeza nnwaniridde appearance ze kinfuula Omuganda si maapu ate sirinnya ekinfuula Omuganda musaayi gwange ekinfuula Omuganda gwe musaayi ogunkulukutiramu kakati ne bw'onanzija ku maapu olaba Obbo teyajjawo Obwakabaka tetwayabyanga nnyimbe abalongo tetwabaalulanga okusamira tetwasamiranga Buganda nnene nnyo okusinga ku maapu kubanga bwe twali tuva mu bwe bayita abalasangeye mu nsi ya Muwawa nga tugenda mu nsi ya Buganda okufuuka Abaganda waaliwo maapu gwe ki ekikulowooza nti Museveni agenda kukunafuya na maapu era gye munaakoma okulaga nti kibalumye mumwegayirire ajja kumanya obunafu bwammwe ayongerenga okumyumyula njagala Abaganda ebiseera ebisinga naffe twefuuleko embaata osobola okugijjako akaana kaayo neetafayo naye golowooza ebeera tekulabye oba olowooza kiba tekigirumye era olowooza terina kyeyinza kukukola weegenderezanga nnyo ebisolo bye balowooza nti tebiruma nkiddamu weegenderezanga nnyo ebisolo bye balowooza nti tebiruma y'ensonga lwaki wali owuliddeko omuntu eyafudde enkoko okumubojja kinoonyerezeeko nze nali nziiseeko omuntu nga yafudde enkoko kumubojja kakati weegenderezanga nnyo ekintu ky'olowooza nti si kya bulabe kiba kya bulabe n'okusinga we waali badde okirowooza buli kulonda we kuba kutuuka kino mu kyegendereza Abaganda buli kulonda we kubeera kutuuka wabaawo conflicts oba kyekyo mu luzungu mwe mumanyi wakati w'Obwakabaka bw'e Buganda ne gavumenti eya wakati ffe tujje nga tuguyirananga ffe ng'Abaganda then bali bannaffe bagambe owange bano balabika bali mu lutalo lwa ggwanga lyabwe ffe tubaviire era tubeesonyiwe bannange tulwanirire Uganda enunuke buli kintu kijja kuddayo gye kyava Abanyolo balina amafuta gaabwe naye tebalinaako yadde 30% actually yadde 10%. Uganda bwenunuka bafuna omugabo gwabwe oguli mu kitundu kyabwe. Ab'Ekkaramojja balina amayinja ga mabo, ab'Ekkaramojja balina golodi. Uganda bwetereera ebitundu byabwe bigenda ganyulwa mu by'obugagga byabwe. Obwakabaka bwa Buganda bugenda kujjula ng'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni agenze kubanga ye yabupangulula n'abutemako omutwe. Kakati nnwanirira ntya maapu nga nennyinimu ali mu kkooti wa ttaka.
nwanirira ntya maapu ng'abataka bagenda wa Museveni bwali tuyambe otuweeyo ettaka otuweeyo ku ssente tugule ettaka si mwankole wabula ewaffe mu Buganda era gye bali bassa abataka babuuze maapu kitegeeza ki ensalo za Buganda ekyalina ensalo nga n'abataka ettaka balino na wa Museveni era Buganda bweba kampani baani kakati abasingamu emigabo eminene kakati mulemeddwa okulwanirira ground mulemeddwa okulwanirira ebintu ebituufu abantu ba Buganda ffe nga bannannyini Buganda ne mujja ne mutugaba mu lubigi muveewo naye nga twazimbawo mutulaba kyokka nga kampani za Museveni zonna ziri mu ntobazi n'owulira nti ab'ewweeno baali baaweeno kiconco be yasenda ku ttaka Navasi Self Navasi nzijukizaamu mu Lusanja abaana ba Buganda ne basulanga mifulejje abaana ba Buganda ne bafuuka bamasiikini emmere yaabwe neesaayibwa to the extent bagana kuleeta kiteeso nga tebakyatuziika waffe mbu batuziika mulimbe eyawamu nga bajjeewo okuziika okwomubika ebyo temubirwanirira mutunuulidde bino ebyekijjegga maapu ye yakola Buganda era maapu ye yafuula Buganda omuzungu yasanga Buganda weeri omuzungu n'ateekawo maapu n'okulaga ensalo za Buganda era nga mpimidde nti olina mayiro 9 zokka gwe kyogamba ku maapu okwo kwe twasinziira okubeera Abaganda ng'ote omuzungu yatusanga weetuli already n'alaba nga yeffe eggwanga erisinga amaanyi era nga yeffe b'olina okukolagana nabo okusobola okukulembera kati onnyumiza maapu ongamba maapu ate baatujje ku maapu baakakiraba nti baatujje ku maapu ya Buganda emaze emyaka 5 ng'Abaganda tetuliiko lwaki bakirabye kati bikere lwaki bakirabye kati era lwaki bazuukuse kati baakakitegeera ekigendererwa kyabwe ki ffe nga twabiraba dda ne buli we twabyogerangako ng'era tunenya abakungu emmenge kubanga buli ekigenda mu maaso mu Bwakabaka bw'e Buganda waliwo abakirinamu awo omukono lwaki bwe twabyogerako baatuyita abayeekera ba Buganda era ne bagamba nti bo beetegefu okusembeza aba NRM abawa Obuganda ekitiibwa bawa Obuganda ekitiibwa nga temukyalina na ttaka bawa Obuganda ekitiibwa nga ne ku maapu temuliiko bawa Buganda ekitiibwa nga abaana ba Buganda bali mu makomera n'ekirala mukitegeere Buganda kye ki Buganda yenza Omuganda Buganda z'ensalo za Buganda kakati Buganda etakyalina nsalo abaana ba Buganda nga bafuuse balema abaana ba Buganda nga bali mu makomera ate gungamba nti Buganda maapu era gy'olina okulwanirira ennyo just mulwanira appearance social existence Sadaman Makeba kyekiri Omuganda wange mutugjeeko olumba oyo bino ebintu twabiraba dda era temulowooza nti tulwanyisa Museveni lwakuba nti tetumwagala kuba lwakuba nti alina kye yatukola ekyamaanyi ekinene nnyo jja kwesanga nga ffe ng'abamu Abaganda twabirengeyo ne tulaba nti bwe tutalwana Buganda egenda kusaanawo naye lwakuba Buganda just oba okutulugunyizibwa kwa Buganda ye yali sparking factor tuyingiza struggle naye bwe twatuuka mu struggle ne tufuniramu ekifaananyi ekigazi ne tumanya nti ne bannaffe bali bubi buli ggwanga lyetaaga okwenunula ate gwe Omuganda nkugamba okaabya kajanja kubanga bye babbye ebizimbe bazimba wammwe mmwe ne mujja ne mukolako obwakkirina waakiri ne mulya ku magumba naye waliwo bannaffe abali obubi kankubuulireyo ekintu kimu olaba abo bannaffe Abanyankole be tulowooza nti be bafuga ate be basinga okubeera obubi n'okusinga ffe Abaganda kubanga bano bwe balyanga babasiiga butto ku mimwa timutufuze bubi naye nga batufuze bubi ki basajja battu abakyayambala ttangira nga batufuze bubi ki abakyalina n'ennyumba ez'essubi Emekka ewali ekitebe ky'Obusiraamu gwe tolaba nti wayakaayakana oŋŋamba otya nti Museveni gwe bazaala ewa mu Western Uganda nga bw'agamba ensi nti mu Westerner wakyaliyo ennyumba ez'essubi awalanya buwalanya bannaffe bw'aba abaagala nnyo nabo obugaba asooka abubaddize akabonero akalaga nti bo bennyini nabo batudde ku ccupa ntemeko nabo bennyini tebalina mirembe naye ate ekisinga okubaluma nti bano buli we babba nga mwe mugamba Abawestana batufuze bubi waliwo kagurupu k'abantu abaava eyo Rwanda abatava na mu Westana abajja ne beegonnomeka mu bannaffe mbu tuli beeno kakati mu obusungu mubuteeka ku Kabira yenna oba abantu obusungu ne babuteeka ku Kabira yonna kubanga Muhoozi bw'ajja okwogera oba Museveni bw'ajja okwogera we the Bachwezi abaawo abatwezi baawo abo batalya
bachwezi bawo aba batanywa bachwezi bawo abasula mu nnyumba ez'essubi abakyayambala tangira just kuvumiriza bannaffe era bannaffe abanyankolo babo mu Western Uganda situbalinaako buzibu bye mulaba bye tulaba kubanga tewaliyo dduuka lyammwe nti gavumenti ebasasuliddeko 30%. Temuyina kaadi zemugamba nti buli kintu Museveni oba gavumenti esasuddeko omusolo gwa 30% nga mmwe abalangira ba gavumenti. Tekiriyo tubonaabona kyekimu kakati tusoke tulwane Uganda eno nuge. Bannange ebirala bigenda kwekola byokka tetwetema mu bubondo kubanga bano baagala tukola mu bubondo. Ekisinga okusuula eggwanga oba ekisinga okusuula state bwe bubondo mu lutabaalo. Museveni asooka mbuulira oba ye bwe yali mu nsiko yalinamu akabinja k'ab'omwankole nga kano k'Abaganda nga kano k'Abakiga olutabaalo ebanga ddiini. Olutabaalo ebanga ddiini nti omutabbuliki n'omusiraamu owa bulijjo bonna bagamba Allahu Akibaru. Ffenna njagala twogera olulimi lumu bannayuganda bannange baluyita agende. So si mutuddize ebyaffe gwe kyogamba nti ffe tuli baleme ebyaffe tetusobola kubyewa. Oba omuganda yali musiru okugamba nti akange kakira ebyaffe. Mazima sabe tegamala nnyonta. Tusobola okugenda ne twesundira Nayikondo. Nkiddamu bannayuganda mazima sabe tegamala nnyonta naddala mu Abaganda tusobola okugenda ne twesundira Nayikondo. Solution si ya kuteesa na Museveni twaliteeseza ne Museveni atuzze ku map ya Uganda ng'asoose kutuwa nsonga n'obusungu yabujjawo obutujjako. Obote twamwegayirirako nti komyawo Bwakabaka tetwalwanira bulwanire. Muganda kyatandika ddi okutuuka okufukaamirira eddembe ye. Omuganda teyafukamiranga. Omuganda yabanga mulwanyi. Kyokka ate bano abeeyita abayivu abalowooza nti Buganda tulina kugipimira ku maapu kokka. Ate be basinza otunda Obuganda nga babutundira ku peni kyokka ng'Obuganda bwajja n'amafumu. Obuganda bwagaziira ku mafumu twatandika n'amasaza 2 Busujju Kyaddondo. Buganda ne tuweza amasaza 20 kati essaawa eno tulina 18 kubanga Obote amasaza 2 yagazzaayo Ebunyolo Bugangayizi ne Buyaga. Naye lwaki mmwe mulowooza nti buli kimu tulina okukifukaamiranga bufukaamirizi naddala ku mulembe guno? Bambi tuwe okusaba tekyali badde kibi naye we bakummanga ate oli mu bwetaavu okola otya. That's why nina omuntu gwe nnagamba omwana singa omusiibye enjala okuva ku makya paka ssaawa ez'akawungezi bw'akwatanga mu mmere tomukuba. Gwalina okuvunaanibwa kubanga omusiibizza enjala ekimuleetedde ebikemo ebimutuusizza okukwata mu mmere. Tutuuse ku mbeera nga batusiibizza enjala olunaku lulamba bwe tunaakwata mu mmere ani muvunaanwa. Oba olowooza bwe batuddiza maapu ya Buganda ng'abaana ba Buganda bali mu ntaana Batakana Nadduli nga Bamacete bali mu makomera Bassegujja omwana eyeddira enjovu. Mwenga mulowooza mugenda kufiirira kimu maapu ebeerewo naye ng'eringa omusoto ogutabojja nga mu bufunze terina makulu eri ku displacture nga maapu mugitaddewo naye ng'eringa kiddami ku Frank Gashumba ono yeegomba okubikkula abakazi buli budde. Biddami bino kwe bateeka engoye olwebeera n'omugaso. Maapu ya Buganda njagala ekomewo ku maapu ya Uganda nga ddala eri useful. Maapu kitegeeza nsalo naye Buganda mukyalina ensalo mmwe abatuma n'abataka emmenga wa Museveni agenda abaweeyo ku ssente mugule ettaka ate mu Buganda. Mmwe abataka bagenze wa Museveni abakoppeyo ne ku ssente bagende balambula ennyinimu. Mmwe abaavu mutyo bamasiikini abataka abatalina ttaka ne mugenda ew'omukopi abaweeyo ku ssente mugule ettaka. Muyayaanira maapu nga temumanyina mugaso gwa maapu nti maapu kubeera kusala nsalo. Mwe abatalina nsalo ng'Abaganda baagala bateerawo tteeka temukyaziika ku bika ewammwe kubanga ettaka kakati lirina bannannyini lyo. N'owulira nti kano simanya Sserunjogi alumbye omusajja Eruwero n'akoonakoona ennyumba y'omusajja n'agwa eri n'afa puleesha nga mmwe mukyenyumiriza. Tuli Baganda ffe tusinga obungi mu numbers. Abaganda ekyasinga okutulwanya mu gyenkaaga kubanga baatuttira Ssaabasajja Kabaka nga bamaze okumuwaŋŋangusa. Essuubi ne lituggwamu ng'essuubi tulisigazza mu kulwana. Abaganda muyingidde nnyo comfort zone. Mwerabidde nti Museveni alinga emmesa abaluma afuuyirira. Waliwo omuyimbi yagamba nti binyuma nnyo naye nga binnuma. Kakati Museveni yasooka n'abateera amajjoloberaawo emmengo
Mujjewa amafumu abakumya amafumu n'engabo Ssaabasajja Kabaka mumuwe amagye. Mayiga musooke mumuwe emmotoka mumuwe ne security atambule ng'agadadde. Kati ne weesanga nga mu mbeera eyo Abaganda ekyo kye kibamatiza display and appearance. Tutambula batuggulira enzigi. Okitegeera ekyo ne kibamatiza. Ani atucyankalanya ani akubira anko. N'entuufu yeeriwa. Buganda entuufu yeggwe. Buganda entuufu yenze. Buganda entuufu etambulira mu musaayi. Buganda entuufu tetambulira ku maapu kubanga nazzi kuno. Buganda tetwalina maapu nga tuva mu nsi ya muwawa okuyingira ya Buganda nga tuva mu kuyitibwa abalasangeyi nga tuyingira okuyitibwa Abaganda. Lwaki twafuuka b'amaanyi ku mulembe ogutaali mu maapu ng'essaawa eno olowooza osobola okunnafuyiza mu maapu? Nze Itongwa era nga nze Itongwa nze nno nsanga mu ntalo mu maapu ya Buganda teriiko maapu. Kati katugambe leero maapu ya Uganda bakedde ne bagisaanyaawo nti Uganda tekyali ku maapu ya nsi yonna oba Uganda bagigasse ku Kenya. Nze kinfuula munnakenya nze kinfuula munnakenya. Bwe baatusibagira mu nsi emu ne batuteeka mu nsi emu nti kakati kuba Buganda yali nsi bwe baatusibagira mu nsi emu kyatujjako ffe okuba Abaganda. Abatoolo kyabajjako okuba Abatoolo. Abanyankole kyabajjako okuba Abanyankole. Musooke munoonye identite y'Omuganda entuufu ye ki? Naye kyewuunyisa nga n'ab'Emmengo tebamanya identite y'Omuganda entuufu ye ki? Museveni simanya yatuwaddeyo ku ssente. Waliwo Oweekitiibwa Katikkiro bwe yatuvuma gye buvuddeko. Mumanyira ne mugira ffe tujja tambula n'omuntu awa Obwakabaka ekitiibwa era juzi pulezidenti yampaddeyo obukadde 700 okumaliriza amasiro ge yayokya era omusanga atudde nga mu mativu mu ekyo ne yeewaana. Pulezidenti yampaddeyo ku ssente eziddaabiriza amasiro ge yayokya nga ne mu kugookya amasasi gaayitingana ng'Abaganda bamugatojja n'agangenda kujja ne batta abaana ba Buganda. Mmwe mwannyinaze mwali baana bato mu budde obwo boosanga ne batta abaana ba Buganda ku olwo. Eyabatta eyayokya amasiro nga n'alipoota okyabako amasiro okujja ne guno gujjwa tefulumanga naye n'omupraisi nga mbu yampaddeyo miliyoni 700 nziddaabiriza amasiro mu bufunze. Museveni eva abeera ekirwadde gye muli ate najja ne yeefuula eddagala. Agambye mbu yeeko ki? Museveni abeera ekirwadde gye muli eva ate najja ne yeefuula eddagala era ne yeefuula omununuzi. Kyokka ffe abataasoma ne tumutegeera kyokka abayivu ate ne batamutegeera oba ne bamutegeera naye ne beebuzaabuza. Kyova olaba omulembe guno tokyantiisatiisa na bitabo byo kubanga nze mmanyi abayivu be basinga n'obutategeera. Gwe gwani atakimanya nti weewaawo mu Buganda temuli kuba abaana bonna baana ba Kabaka naye omuzadde tayinza kusembeza mwana yasse mu Galanda we. Era muzaalukuka ku olwo omwana eyasse omwana we oba eyasse muganda we. Bano Baganda baffe kibe musembeza mu nnyumba ya kitaffe abatayagala tubeewa era nga ebibanja bya kitaffe byonna babitunze babimazeewo. Guno omulembe kwinsoso okulaba abataka nga bagenda bafukaamirira omukopi mbu tuweeyo ssente tugule ettaka mu Buganda so si mwangole naye mu Buganda era ssebo nga bakyeyita bassaabataka ng'era bagendedde ku ttayito abataka naye nga tebamanyi ne ttayito abataka eva mu ki? Abataka bagenze wa Museveni abayo ku ssente bagule ettaka mu Buganda kye kiriwo ttonemmo. Imagine nabwekityo Baganda bange ne bannyinaze abaana ba Buganda mwenna gye muli. Ekikulu si kya maapu ya Buganda ku maapu ya si kya maapu ya Buganda mu maapu ya Uganda naye bwe tunaalwanira Uganda n'enunuka oba osanga ne maapu ya Uganda eneetongola. Kale Buganda n'ebanga Hong Kong mu China oba buli kitundu ne kibanga Hong Kong mu China waakiri nga kirina enkizo okusinziira ku bikirimu. Naye mmwe ne mubeeraawo abaana b'e Karamojja bali ku nguudo baafuuka bamasiikiini, abantu b'e Kasese abakonjo baalumbibwa misana ttuku ne bakubwa amasasi mu lubiri lwabwe. Abasogga abacontributinze economy ya Uganda almost ebitundu 40 ku buli 100 kubanga ne mmaka g'omwavu osangamu sukaali.
amata gava side y'omwankole oba osanga omwavu ayinza oga amata tugalekere naye sukaali omwana omutoto kujja mmuga nti ndi mwavu ye sukaali yeetagisa nga tebaalaba okubawa ekyobugagga kubalangira nti mutegeerera ku myaka ana kakati kabira zonna tugatte obusungu bukole bbomu nkiddamu kabira zonna tugatte obusungu tukole bbomu kubanga Museveni Obote gwe twalwanyisa ffeffekka ng'Abaganda obanga ffe twali abasaale mu lutalo lwamutwala Museveni agundidde nnyo Obote we twamulwanyisiza Obote owokubiri yali tannaweza yadde omwezi ku bukulembeze bw'eggwanga kubanga Obote yalayira Desemba 1980 mu 1980 January Museveni ne yeesogga ensiko kati tulwana n'omusajja amaze mu buyinza emyaka ana tetujja musobola oba osanga singa twali musobodde ffe ng'Abaganda ffekka singa sayidi eri yali eyimiridde naffe nga Ssaabataka mu budde obwo kati Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi we yava e Bungereza n'ajja mu lutabaalo okulwanyisa Obote singa ne ku mulundi guno tubeera bumu ffenna naye Ssaabasajja Kabaka ayogera kirala ate n'abaakulembera nabo boogera kirala ne tugamba nti Obuganda tubanja byaffe Mayiga najja myaka ano kyabanja ki gavumenti imagine kati ate otutegeeza biki kati essaawa nemmwe bannayuganda Abaganda Mayiga gye buvuddeko yakola statement na myaka ano kyabanja ki gavumenti genda okole bwe nnaakola ne nzizaawo abaana bange abaafiira mu lutabaalo oyo Nadduli olutabaalo lwaleeta Museveni yalugabuliramu abaana be bana n'omukyala ono mwana Jakana Nadduli eyakafa abadde wa mukaaga mu famire ye nga mwana wa kutaano mu famire gattako omukyala mwana wa mukaaga ne Katikkiro w'e Buganda nabo nakola statement myaka ono ukyatuva mu lutabaalo okyabanja ki gavumenti kyokka yali tawuliziganya nammwe Baganda yali awuliziganya na Ssaabasajja kubanga Obuganda bwe bubanja ebyabwo kano mukayiga era mukakwotinge tetubanja Museveni ssente tulina kye tumubanja ekisukka ku ssente ekikola existensi yaffe buli Buganda kyenoonya tukitwale nti kiri ggulu naye ate kukaluma waliwo engo lwaki oyayanira okunona kyoyagala eggulu ng'engo ekulemesezza okusala kaluma tonnagitta musooke mutte ng'ebalemesezza okusala kaluma ebirala bigenda byesembereza byokka na byokka kubanga oba osanga n'ali eggulu alina okukuleetera ekyo atidde ng'eno eri kaluma sooka ogitte Abaganda sooka ogitte sooka oggyewo eng'eyo ekulemesezza okufuna ebibyo naye abaana balwadde kolera ofa ku kimu kubapiika gaweke ate nga tonnakwata kakumbi kuyoola ofiises mu lujja kukokola baana we basanyira kwoza sowaani baana mwe baliira kulongoosa buliri baana mwe basula essaawa eno ne bwe batuzzaako kati bwe batuzzaako then nga tulwanye nnyo era bajja kukitegeera nti Buganda lwazi tebamaze ne batuzzaako ng'abaana ba Buganda bali mu makomera ng'abamu baalemazibwa nga n'abafu ba Buganda babasenda ku bijja byabo olw'okuba abakulu baagala kuzimba wakeedi kikyoncho omuntu omu kikyoncho oba linnya lyawa najja ewammwe e Buganda n'asenda abaana ba Buganda n'abakoonera ennyumba zaabwe mu Lusanja mwe mwagala maapu mwagala kwematiza kati kino kankikugambe nga sikikwese ndi musanyufu nnyo kubanga twafunye endabirwamu eraga Abaganda bonna kikye tuli mu kiseera kino Abaganda ababadde beebisse Abaganda ababadde beebase kyekiseera muzuukuke mukimanye nti abasajja bali mu kusamarizinga empire bali mu kukola bwakabaka oba baagala kufuna nsi yaabwe mu nsi yammwe kubanga n'ebyo babalimba mbu Banyarwanda abaawa tebamanyi gye baava n'okubayita obuyisa Abanyarwanda oba bawadde ekitiibwa kubanga tebamanyi gye baava gwate bwe baba nga beerwanda lwaki Juzi Kagame yabaggalira booda kitegeeza banoonya we babeera banoonya we bateeka nabo nsi yaabwe naye baagala kugiteeka mu nsi yammwe kati mwematiriza na maapu nga temuyina nawe mulimira mmere ng'Omuganda ajja kubeera contented ng'ali ku maapu ya Uganda kyokka ng'emmwanyi ze bazisaayi
omuganda ajja kubeera contented okubeera ku maapu ya Uganda eyawamu kyokka nga abafubi babasimuddeyo. Omuganda tayinza kubeera contented ng'asuze makayanga olubuto lukalu kubanga takyalina waalimira. Omuganda takyalina waalimira kyokka n'emmengo yennyini eyambyeko ekoze kinene nnyo mu kusaanyawo Obuganda mu Abaganda mu kitegeere. N'abagamba tebuvuddeko omulokole tanywa mwenge wali owuliddeko kalango k'omwenge ku leediyo ye. Omusiraamu talya mbizzi wali owuliddeko kalango k'embizzi nti katyusi ku leediyo Bilali oba Baala FM oba Voice of Africa. Lwaki ku leediyo ya Buganda kuliko obulango bwa Jomayi? Bwe kibanga ettaka yenga beetukuuma. Lwaki ku leediyo ya Buganda kuliko obulango bwa Sema Properties? Mwenkuuka biwagiddwa luba events luba mwenna mumumanyi luba musajja wa Jeno Sale oyo chopa anajjukira omusajja gwe bayitanga chopa mwannyinaze yabanga ku WBS. Chopa yali akolanga entertainment show ye yafuuka luba events. Chopa yayavuwala yagenda okweyubula nagenda okuddamu okumulaba nga mugagga nnyo alangira ku CBS. Okutunda ettaka bagula ettaka era balitunda bagula ettaka oba balitunda ne munoonye ebyapa abantu nga Bajomayi bye baguze mu Baganda ne babitunda eri era onoonye bimeka bye baguze mu bali ne babitunza Abaganda. Museveni nabwe mbagambye alinga emmese. Museveni bamuyita binnuma nnyo naye nga binnuma lwa nsonga nti Obote yalumbisa Buganda obusungu ono yagirumbisa magezi nti n'okubasalako ettaka oluusi tabawamba buwambi abayitira mu kasenda bazaana display. Enkuuka biwagiddwa Jomayi Property Consultants naye mmwe mumanyi Jomayi yaani? Abaganda wake up. Do you know who is the Jomayi Properties? Era mmwe musooke mwebuze lwaki agulako mwatunda mubali. Olwaleero Buganda efunze naye nga n'emmengo yennyini eyambyeko bw'aba omusiraamu takuba bulango bwa mbizzi ku leediyo ye nga ne gwe waalowoozesa omuluvu wa ssente Bujingo tolabangako kalango ka mwenge ku leediyo ye oba ku TV ye. Puroguramu za BBS ziwagirwa batunda ttaka abagula ettaka. Mwenkuuka ziwagirwa bagula ttaka. Aba bagula ettaka mubamanyi era mumanyi gye balitunda bagula ku Bakikomeko batunda mu Bagishuru bagula ku Bannabukenya batunda mu Basimanya baani. Pima ebyapa ebiguliddwa mu ffe nga bitundwa mu bali n'ebiguliddwa mu bali nga bitunda mu ffe. Mwene mujja nti ate ettaka yenga beetukuuma ate nga mmwe mutaddewo obulango bw'okutunda ettaka. Omusiraamu bw'aba asomesa nti omwenge guli haramu n'embizzi eri haramu tabiyinfuluwensinga. Ekintu ekiri haramu tekirina kuyinfuluwensingibwa ate awo wennyini we kiri haramu. Ttaka bali tututteko nga mmengo yeeyambako yennyini kubanga Jomayi TV radio kwe yasinga okulangira yali CBS era kwe yasinga okuteeka ssente nnyingi. Ettaka lituweddeko mukayanira maapu. Mumanyi maapu mmwe kyekitegeeza mmwe? Mumanyi maapu kyekitegeeza nti maapu kitegeeza nsalo mukyalina ensalo mmwe nga nennannyinimu tutatuuka okubeera mu controversy nga zattaka si mwankole si mu Bakiga era si mu Basoga wabula we yeeyitira nannyinimu oba we tumuyitira nannyinimu. Ssaabasajja Kabaka naye baba tebamututte mu kkooti ettaka naye baba tebali mugjeeko controversy yokka oba amawulire agagamba nti lino ettaka si lya Ssaabasajja Kabaka ne wajjawo enkaayana ekituleetera okufuna second thought lirye si lirye. Ekyo kyennyini kikuba Buganda nkiddamu. Ssaabasajja Kabaka awogambye nti si we ne bwoba tomugjeeko naye wogambye mutwala mu kkooti lwa ttaka ne bwoba tomututte kibeera kimaze okuba Buganda bw'ate asigala atya nga ye Ssaabataka gwe batwala mu kkooti olw'ettaka abeera mu mawulire n'obukuubagano bwonna olw'ettaka. Mbategeeza abantu abamu we twogera ebintu bino nga bajja mulwanyisa Obuganda ffe Buganda tetugenda giweeweeta. Ffe abaana ewaka tubakwasa ku ssigiri bwe tulaba nga bazizannyirako okubeewaza amazzi okubayiikira enkyera bagitya nnyo. Buganda okufuuka Buganda si kwe kujja noga Oweekitiibwa Katikkiro tagamba Oweekitiibwa Katikkiro bannange Buganda lwazi si mu bigambo. Buganda erina kuba lwazi mu bikolwa era ne mu ndabika. Naye olinaga Buganda teyinza kukula nga simanya mugamba ku Oweekitiibwa Katikkiro mumugambirako mu lujjudde akyali wa mukisa kubanga atuuse ne ku mbeera ettibwa. Abuuza nti yeeko ki Mayiga
owekitiibwa Katikkiro kyali wa mukisa kubanga ebikolobero by'okoze Obuganda n'okufunza Obuganda Martin Luther Nsibirwa eyattibwa Abaganda teyabituukako naye twamutta okutaasa Buganda eddako otuuse okuttibwa bwe kibanga bakya kukakkanya na bigambo banga bakyakuwabula na bigambo otuuse ku leve ettibwa okutaakiriza Obuganda kubanga bakabaka bedda battanga n'abaana baabwe okutaakiriza Obuganda obwawamu oyagala nsigale nga muyita ow'ekitiibwa avayo n'akola statement nti myaka anokyabanja ki myaka anokyabanja ki gavumenti mugende mukole ebirala tukole tuzze abaana bannadduli abaafa tukole tuzze Adrian Lutamaguzi tukole tuzze abaana b'Ebuddo be mwayokera mu ssomero bino byemulaba bigenda mu maaso kati kankubulya ekintu kimu mulaba ekigenda mu maaso ku Seta High wano muwulirizeewo nnyo era mutemeewo mulaba ekigenda mu maaso ku Seta High kirabika kikonekitinga ne results z'ebyenjigiriza ebyasenguse Buganda mujja kukinoonyereza naye situjja muwa muguwa oyo kuba twabagamba abo bemukoleramu bakyamu baawakana ekyo kyennyini kikonekitinga era simanyi oba yakola ddooyo eddaame lye naye nga tewali kintu kigenda kusigala wano olaba ne results baazibajjeko ez'ebyenjigiriza kubanga babadde mubakaayanya nnyo nti naye results bwe zikomawo ffe tuba tusinze ne lwaki ffe tetuba baminisita lwaki ffe tetuba bapermanent secretary lwaki ffe tulina kugera mu bakadaama bazisengudde nkuba owulira ekigenda mu maaso ku Seta High n'omusomesa bamusi kikonekitinga butereevu ku results ez'ebyenjigiriza oba ez'ebibuuzo ebyakamalirizo ezasenguse Buganda ekyo nkibalekedde kakati Buganda mu kaseera kano weeri mu bigambo Buganda lwazi Buganda ffe tusinga naye tugendeko mu bikolwa Abaganda tubadde twesiimisa nnyo appearance ne kakati tunoonye existence nkugambye okujja mu maapu ya Uganda ya Buganda ku ya Uganda eyawamu eyo ndabirwamu kakati erina okukulaga ki kyobadde obadde olina olubumu nga tomanyi obadde olina embalabe nga tomanyi ate gwe olaba kimu mayiga bamuggulira enzigi era naye najja naggukirako tuli beetegefu okugenda n'omuntu yenna awa Obwakabaka ekitiibwa ne bwanaaba wa NRM era nkyo ŋŋambye nti oyo muwe ekitiibwa oyo Martin Luther Nsibirwa yali tannakola bikolobero mayiga bye yakola okutuuka okuttibwa kubanga ekyassa Nsibirwa wekwagala okusibagira wamu Obuganda mu East Africa kubanga omuzungu yayagala otusibaga Tanganyika essaawa eno gye muyita Tanzania Kenya ne Uganda azifuula ensi emu Ssekabaka Omuteesa n'alwana ekyatuuse okumutwala mu buwaŋŋanguse nga tayagala kugattika Buganda n'amawanga gali nga Nsibirwa yali mu kukikkaatiriza era nga yali mu kukikoona mu sitampu nti kibeere kiti Nsibirwa yafa dda bamuttirawo Namirembe bamulengeza ekiyita mu mmisa omwana n'amusuna essasi ku mutwe ekyennaku mutabani oba muzzukulu wa Nsibirwa olunaku olwaleero ali mu kabineeti ya Buganda omumanyi oba yajjamu nga muwoolezi era bwe kitaba ekyo nga teyajjanga muwoolezi mumbuulire oba omuze gusobola okufiira kwatazadde mwana omuze gufiira kwatazadde mwana omuntu yenna azadde omuze gwe gusigalawo kakati okuleeta ono Nsibirwa mu Bwakabaka bw'e Buganda nga jjajjaawe yattibwa Baganda ekyamuttisa Abaganda kutunda Buganda mulowooza ono Nsibirwa ye teyayinaamu emize gya jjajjaawe era oba ono Nsibirwa teyajja kuwoolera olw'okufa kwa jjajjaawe era lwaki ku mulembe nga Bansibirwa bamayiga we bali Buganda eyongedde okumementuka nga bbalaafu atali mu firiigi lwaki Buganda eyongedde okumementuka nga bbalaafu
baganda mmwe atali mu firiji naye fe abaganda abajja ne twogerako ne mutuyita abalabe ba Buganda ng'era bwe mwayita Ben Kiwanuka omulabe wa Buganda olw'okuba yali abalengeza akabiga ke mwali mwolekedde ne mumutuuma n'erinnya nti Ssenkaggale mwannyinaze tewaliyo Ssenkaggale wa NRM tewaliyo Ssenkaggale wa Nuupu tewaliyo Ssenkaggale wa UPC Ssenkaggale yabanga wa DP omanyi kwe kyava mu Ssenkaggale Ben Kiwanuka akajjadde n'alaba Ssaabasajja Kabaka mukamu era mu byafaayo biwandiika ku Ben Kiwanuka ng'eyali omulabe wa Buganda naye bano bba abasembeza oboto okumutwala mu lubiri ebaamunaanika lwaki ebyafaayo bya Buganda bibakweka kubanga Ben Kiwanuka byonna bye yayogera oba byonna bye yakoonako obulabe bwe twolekedde ng'Abaganda kuba yabagamba nti Ssaabasajja Kabaka mumuyita mu by'obufuzi naye agenda kulabwanga mu kamwa ne batuuka fete tosobola mulonda biki asobola alonda gundi okitegeera kakati ebyafaayo bino ebikulaga Ben omubi lwaki tebikulaga ku baatwala obote baamunaanika kubanga olukwa olulumba olubiri lwalimu Abaganda olwatuusa okulabula obote nti mu lubiri omwo mulimu emmundu ey'amasannyalaze we ganaaba tegannavaako togenda kusobola kuŋŋanga Muteesa omuwangule Muganda kyoyo gwe mutukweka era gavumenti ya Kabaka yekka bw'emala oggwa oba Ssaabasajja Kabaka bw'amala okuwaŋŋangusibwa Omuteesa ekyamutuusa n'okuttibwa abaali mu Kabaka yekka baasala bagenda baweerereza mu gavumenti ya UPC lwaki ebyafaayo byo bibatukweka ne bitulaga nti Ben Kiwanuka eyalagulanga ne kyeyalagula kyekituufu mutulagayo mukyamu era lwaki mwagala okuteekawo embeera eraga nti ne Ben Kiwanuka bw'atyo bwe yali ng'alowooza asinga Obuganda amaanyi oba ng'alowooza w'amaanyi okusinga Ssaabasajja Kabaka ekyo waali kyogedde nga Muteesa yafa bukadde ekyo waali kyogedde nga Muteesa yafa bukadde naye Muteesa yafa kuttibwa olumbe lwennyini Ben Kiwanuka lwe yabalabula ate era sitiru mukyatujuliriza mulabire ku Ben Kiwanuka lwaki temutulaga nti mulabire ku Muteesa yagaana okuwuliriza Ben Kiwanuka ali luddawa leero era bw'abanga abadde takyalina kubaawo mu budde buno yafa bukadde yafa bukadde kyekibuuzo ekisooka ebyafaayo bitukweka Abaganda abatunda Buganda ne bitutunuza mu Ben Kiwanuka ekisinga okubeera ekyennaku abavuma Ben Kiwanuka emmengo be bamuwaanira mu DP bwe bambala ekkanzu ne bavuma Ben Kiwanuka bwe bambala essuuti ne bawaana Ben Kiwanuka ekituufu muli musota nga buli budda guluma erudda olumu guluma guli sweet oludda olulala ne guluma nga guyina obusagwa mbategeeza mbagamba namwenna Abaganda yonna gye muli omulabe wa Buganda si oyo gw'olowooza nti mulabe wa Buganda omulabe wa Buganda omutuufu ali Mmengo kubanga ne gwe waliisa omulabe wa Buganda omukulu akozesa Baganda z'ensulo ezimufukirira webale nnyo muganda waffe omusomesa waffe ow'olwaliiro muganda waffe yeekolera kyakabi nnyo